Inside Story Uganda, real source of political updates. Kyala Munyaga wa mugamba akufunire suuti efaananga ya busuula ngenda ku TV. Antes buluwa. Wesikusuubira kwambala eyo. Olwo kala gy'olina okwambala naye lwakuba oli munnamawulire. Ebya ezo kala ze tezirina tubazambala mu suuti. Ebituveeyo ebya palamenti n'okujja ekitongole kya UCDA bitegeeza ki era tulagawa. Ekisooka kojja wange nsaba onzikirize nsooka envumirire sekuvumirira yenna oba heavy handedness tukiyite tutya mu Luganda obuliisa amaanyi okukozesa omukono gw'amaanyi nnyo eryanyi erisukkiridde obuliisa amaanyi kirala eryanyi okukwasa eryanyi mukono that heavy handedness eyayolesebwa okukwasa eryanyi okwo kusukkiridde okwayolesebwa gavumenti y'NRA ku paaliyamenti y'eggwanga lino. Twali tusuubira nti President Museveni ebimu byanalekera eggwanga lino oluvannyuma lw'okutufuga okutufuga almost half a century. Twali tusuubira nti President Museveni anatulekera at least rule of law, enfuga ey'amateeka. Akamu ku kabonero ka enfuga ey'amateeka mu ggwanga kwe kubanga amatabi ga gavumenti asatu ago bagaleka ne geewanirira nga gakola emirimu gyago ng'erimu teringidde linnaali. Nga buli muli yetengeredde. Yes, amatabi ago lyesiga eddamuzi esiga effuzi erya pulezidenti lyennyini lyakulembera ne paaliyamenti naye ekyayolesebwa ku paaliyamenti kikulagira ddala nti pulezidenti Museveni enfuga ey'amateeka tagikkiririzaamu. Paaliyamenti newambibwa amagye sipiika ne bamwaliza ku geeti kukubo awo eweeru wennyini sipiika wa paaliyamenti. Actually ekintu ekiteeka n'ebyokwerinda bye mu matigga because buli kyakulwanyisa ekikuuma sipiika kyaggyibwangayo ab'SFC ne bakirabako ku geeti ne bagakala ekyo mukizzeeyo nga ne kamera kuba kati n'omutujju amanyi ebikuuma sipiika byebiriwa ne sipiika ne mumuyisaako akuuma naye kale naawe ddayo katambula ogende. So kwali omukono gwali gwa kyuma nnyo gwakozesebwa. Ngende ne maaso nkolimire ababaka ba paaliyamenti aba opposition abajja ku lunaku olwo nga basaze eddiiro. Nga basaze eddiiro ne badda ku ludda ki kubanga olina okuba nga obadde walala nodde walala olabanyigiriza. Abaali basaze eddiiro teyali akoolo yekka oyo gwe walaba yakubaho na lebo zaake kyogamba kooli yali yasaze yali mupangise okubako na lebo zaake oba wakwetegereza tekwali provoked nti zaake tayina he never provoked honorable akoolo kakulaga katambi. Let me finish ekyo ekizibu kyo ate nkusaba ne ova toyombya omukomeko leero kiwana seeka naye akatandika producer kakulaze anti kati ye problem ndeka mmalirize zaake yafuna ekizibu kimu ku olwo teyalya mmere kwaga amaanyi awuliriza ekikulu komakona lebo kiwana koma ku katambi tokoma kunzi kakati ekyaliwo amanyi President Museveni ayina enkola gy'akola akozesa kifuyita carrot and stick njakuyita mu bwangu. Twali mutogikwatako nga tupulaninga nga abamu mufe baguliddwa dda kati ne batugabira obuvunaanyizibwa. Honorable Musereko kyava abuzeemu pyo omwoyo wa Kampala. Honorable gundi lwaki otulikodinga mu lukiiko lw'omu opposition olwetuplaningiramu olw'omunda ne bastaff twabagobamu nababuuza Honorable omwo amaanyi nnyo nti lwaki otulikodinga. Honorable nakwata nabako esimu ye nadduka ngati netuzona suga nti yali aba recording kire ekyuma yali twali live ne ngamba Kyagulanyi oyo ne mwijuke maganzo obuvunaanyizibwa bwange embuziza eri olukiiko webiba bye tupulaniza olwo ng'obadde mugoma tuga President Museveni agenda kututta we are going to die tetuteri agenda kuwona nera obuvunaanyizibwa bwange nembuzaayo officially uli mutiitizi military government bazanya nayo bwe batyo nze mba nkimanyi naye nga President Museveni kyebadde kugira twatuuka mu lukiiko olwo nga hafu yaffe yabaguze dda neera nga ffe abe bagenda okutuusaako obulabi baabategedde dda kati kyekyabadde mu lukiiko lw'emwanyi olw'okuyisa emwanyi ebbaga eryo hafu ya opposition baadde baabaguze kati zaake adde teyalidde ate nga waatera okutuula bamukubidde bulijjo waatuula naye okwolwo yatuddewo nga wansonga nnyo talidde ate atudde mabega wa sipiika
Was he willing to kulya? Nena atalia. Nze kinjagaza zake mumpulirize. Nze kinjagaza onalebo zake nze tekitera kusanga mpagira omubaka wa NUP. Nze kinjagaza onalebo zake honesty. Dependability, okubeera dependable. Zake is honest. Yakugambira kino sikikiririzaamu. Tugende ngumi yagenda kuseka kati gwe ne weetegeka najane overload yes naye nze sikiriza mbabaka leero navuma Museveni namuyisa bubi olugire kyo ne bamukubira esimu na you see nze sikiriza mu hypocrite n'agenda yes nze kinjagaza zake njagala abatula bategeera zake yali atudde nga talidde ate nga watudde mu mabega wa speaker ate nga toyinza kumwesiga nnyo zake watabasaidiyo ona nebo zake toyinza kumanya kicha zake watabasaidiyo so bamukola akakodyo bwe yatuula njagala nkulage yatuula n'ateeka ebintu bye wansi w'entebe nga honorable Kiwanda bona ba MP abamu ffenna twaliko ba MP parliament movement space ntono kali MP watuula wateeka ebintu bye ba iPad ba biki mu magulu zake yateeka ebintu bye honorable zake wansi w'entebe bw'amala biteekayo kati ne bamukolera akodyo ne bagamba waali wabi n'asituka okwogera omuzindaalo gwe yalina awo gw'okumpi ne baguggyako namugadda ku guli kati n'ava mu ntebe n'agenda wali bayagenda wali ne basindika honale baakolo mpangise n'atuulawo yes zake we yajja yagamba honale baakolo wano mbadde ntudde honale baakolo n'agamba genda onoonye wala kati n'agamba kanziye ebintu byange naye era bw'otunulya zake yali asitulokuluka let me finish oli agala kanziye ebintu byange akwata ku ggulu simanyi kikiri mu studio ebintu byali wano nayogedde ne honalebo zake nayogedde n'omubaka omulala yabaddeawo kyagezaako okwogera kyekituufu baganze lali mu house olali omunyagwa kyayogezaako okwogera kyekituufu agamba lekanziye ebintu byange nno ngende nabyo kyekituufu tunula mu kamera this savage kyeyakola kumuddiza ngumi kuba muntu atamuisi kati simanyi lwaki ebintu yazaako biraba tuyamba abatulaba ega tuyamba abalaba program genda maaso ebintu yazaake wansi w'entebe obiraba kakati nze ekyo kankiveeko tudde ku mmwanyi kyekiddako kubanga siraba sifunye bwenkanya kuki nedda sifunye bwenkanya bwekinyonyola nga gwe oseka onalebo Kiwanda aseka naye kyemmanyi munyagwa oyagala nnyo akavuyo enengumi obadde oyogera eggwanga lyonna liraba tasobola kugamba nti njagala akavuyo kale otera kwetaba mbu byonna obatobwagala olwo ayagenda okujjawo yunebu naye kakati ekyo katukireke naye nga honorable akolo kyakoze kyadde tekiriyo okulwanako tekwetagisa behaving like a savage tekirina kikuyamba honorable akolo lwakuba oluganda simanyi obaluwulira but he is a savage for lack of a better word omuntu alowooza nti honorable Kiwanda ono mu kitiibwa kye bwansinga was he reasons me out nansinga okwogera nze munyagwa nyina kubukira honorable Kiwanda okwandiwa kiwogo kinene then twewunya gye wayita ndasobola okujja ku ntebe why ndasobola okujja ku ntebe ningira ruoka wandiku yes arugo okulwana si kikolwa kya kudala lya muntu ali mu member of parliament you may agree to disagree nyamukanya tonalero omushana ambisizaamu egaali nosirika kati nze onalebo Kiwanda ntula wano bulijjo n'omulira nga kuba naye n'omuleka n'ofuluma n'ogende because omanya nti leero nsinzizza obwongo next time yenkola ekitegevu NRM nyina okuvumirira nnyo NRM enkola yamu you can't have the numbers nga mwe muzirina you have the presiding officer speaker ate ne muluplaningira bikonde that's what I don't understand ku kibiina kino kibayita NRM let me finish Chester tegira ku kibiina kino kibayita NRM sibategeera muyina enamba muyina presiding officer muyina sente ate ne planingira ebikonde nakyo nekibeera ku meeza yamwe tuba kubyetutya bano ono sijja nsonyi okulebula ono bamutwala empale enjulira this one nefaananyi mbiina muno empale nsonyi omubaka empale bajuza ate ne bamugoba yagendako omuntu akalibwe okufuluma ono muhawaliwo honarebo oba wegundi wewakiso
ow'ebusiro omukyala Naluyima bamwadressinga nga abasajja bamwadressinga Naluyima n'abalemera wansi ne bamuyuzaayuza Aisha Kabanda singa walabye Honorable Malende yabadde ng'olubadde ne mu bano be basoma okufuluma yabadde olubadde ne mu face Honorable Malende her question was clear I'm a lawyer rules zigamba speak okunsuspending oyina n'okumbulira omusango gw'enkoze yes she wanted that explanation from the speaker you are suspending me nenkoze eki yes you must elaborate the omusango onakoze kino na kino neera nkususpendize n'atuula alinde speaker amubuuze ne bajja ne bakuba ne bajjako amataala NRM sibategeera but why is that rule no listen NRM kye sibategeera kwe kulowoleza mu violence kati wenalaba statement ya president oba wagirabe yava mu state house yagamba these are criminals jukira alese ebbago liri mu parliament waliwo abawakanya ye president avudde atalina ye mubembe wa parliament naga these are criminals they are liars bagenda kula counter attack agenda can you imagine he's a member of parliament can't you, that means the president that's a vote that is a vote of no confidence ku NRM MPs nti even their boss abalabye tebalina bwongo buteesa ayina kuyingizawo SFC kuba ebikonde who brought in okusosola muwanga kweyogera Honorable Omushana njagala kino nakyo nkijjewo buli kintu wano kiriko tribal connotations for instance bw'oyogera ku maleewa tingenda kuweera amaleewa mu Uganda botegeeza abagisu bo b'obuyumbi ese Honorable Omushana bw'oyogera ku kokowa ngenda kuweera kokowa okulima kokowa wano abamba bebundi bujo b'olumbi teri w'emityana ajja kukosera bw'oyogera ku matta g'ente naki wadde abantu abalala balunda ente ekijja okujja mu bwongo bw'abantu nti the cattle keepers abalaalo n'abakalamoja bw'okoze eki b'olumbi bw'oyogera ku mwanyi Honorable Omushana oyogedde ku Baganda emwanyi zasinga nnyo kulimibwa mu Buganda wano ne mu bitundu Abaganda gye baasengukira I'll give you go oli researcher mulungi ziri Kitagwenda Bunyaruguru Isingiro Bukanga nkulaga Western Uganda mwanyi wesinga okuba mu bungi Bukanga gende embale gye ziri because of Simeika Kungulu toyina bwojja kwawula mwanyi ku Baganda that's not tribalism kakati nga ngenda mu maaso nga maliza ko obudde bwange babuyingira majja kunyongera eddakiika emu kwongedde yes ngenda mbirango jangu ekigenda okutuuka ku mwanyi mu bufunze saagala okimalire na budde n'abatulaba kiki ekyatuuka ku vanira kyekigenda okutuuka ku mwanyi ekyatuuka ku majaani kubanga gula siringi 10 kyekigenda okutuuka ku mwanyi ekyatuuka ku bikajjo kuva tani neva ku 25 kati egula 5 kyekigenda okutuuka ku mwanyi olwa ICDA gavumenti y'NRM ine ekizibu kimu kiriwa basobola mundu tebamanyi management naye ICDA badde gavumenti buli mukulu yenna afuna omulimu NRM omutwala kyankwanzi kumutendeka mundu leadership mundu saagala oyogera ebigambo bingi bamutwala kumuyigiriza mundu tebamuteeka mu kugamba genda benchmarking oyige oba managing ebitongole bakola kya ozze bakwado bwa idi bwa Kampala ekyankwanzi mugupande mugusawa nyuma geuka ngokoma wano idi nkulayirira maliriza mu ministry ejolaba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ku lw'omukaaga luno okwosa enkya ku mbuga y'essaza Butoro omukolo gujja kutandika ku ssaawa 3 ez'okumakya amagombola gonna muyitibwa obutabulawo okuli mu Myoka Kamengo Saabaddu Kituntu Saabagabo Muduuma Saaba Waali Nkozi Musaale Bwama Mutuba Gumumpigi ne Mutuba ebiri Kiringente Ssaabasajja Kabaka Wangaale Oweekitiibwa Sarah Nanono Council Lilian Kikoba thank you njagala kuwa omubaka yali mu parliament omugobe nga sinagenda malala yafuumulwa mu parliament honorable suspension bamugawa entula 3 eziri consecutive oluzungu naye mu Luganda bwe kiwanda yagala kiwomesa bamuyimirizaamu muyimirizeemu entula 3 muyimirizeemu buyimiriza onekanyiki kyekiddako yegula kibakufulumya olina kuwasika ettaayi nga kamera teziraba kati ekisooka obuuzizza lwaki banfulumya ekyamaza nanke nnyini neebuuza kyekyanfulumya kubanga bwomuuzi komyawo kamera zonna eza terefayina
ezaali mu palamenti bannamawulire tebannabatwala ntyaji tewali kyetwakola tewali nze kyenakola nze ng'omuntu era kamera ziraga nga nsonga eri Honorable Kabanda David ne Linos ekigambo kusonga nga abawoninga no kusonga no warning engalo zino za njawulo nali nengeza abaali balwana ne Honorable Zaake abaali bakuba Honorable Zaake kakati nze ndowooza baali bazze ne Kobane kati nanga omwe bakola kimwe banfulumiza era mukunfulumya banfulumya bubi esuuti yange gye nali nyambadde bagiuza era olaba geeti ya parliament eno wansi webamala okutufulumya geeti ya parliament eno eriranye National Theatre nze gye bansuula eyo ne baŋŋamba genda nenfuna kaboda paka waka emotoka ogirese ku parliament ate bali bakyanzikiriza okuddayo era driver wange yagikola ki ye yagireeta nga kooti bagiyuzizza pale baziyuzizza nentambula nenkola ki neŋŋenda naye kyekikolwa omanyi olutalo lwe tulimu olw'okulwanirira eggwanga ebyo ebimu tubisuubira era ekikolo kyakolebwa ku parliament kabonero akalaga nti Mwami Museveni ebitongole byonna eby'eggwanga yabiwamba palamenti yagiwamba ekitongole ekiramuzi yakiwamba kati maje ge gafuga tewakyali palamenti tekyali kitundu ku ggwanga abantu abakiikirire bannansi obatula ne bateesa ne baleeta ebirowoozo ku lw'abannansi kubanga ekitiibwa kya palamenti omubaka alina kuteesa nga tali coerced tawaliriziddwa ateesa nga omutima gwe guli at peace naye kati omubaka ateesa abeesefusi bali waggulu bamusongamu olunwe nti gwe boogeza noyogera kino tuzzaako kino so kakati mu mbeera eyo ne batufulumya bye baafulumya era tukivumirira kino Mwami Museveni namulaba mu kwogera kwe nga alumba omugenzi Idi Amin palamenti ye yagijjawo n'afuga nga afugira ku biragiro kakati okuteekawo palamenti nga palamenti okyakkiriza abantu kuwa birowoozo ku lw'abannansi ababalonda ayina obuyinza nga president asobola okufulumya gye bayita executive order n'agamba palamenti ngikoze eki njiweze ate yakyogerako nadda nti asobola okubeerawo nga palamenti eriiwo era kyova olaba mirundi mingi buli wasinkana NRM parliamentary caucus palamenti agiyita debating club point of order point of procedure agijeregajerega aginafuya kati mu kuginafuya tagitwalanga makulu naye tumusaba okusinga otuttira mu palamenti kyabakola palamenti agijjewo afuge paka omukama lwali muyita kubanga gitukola ki gitugenda awo nga nvuddewo tuzzaako ki ebbago lyayise ku mulumo gw'emmundu ne baliyisa era Mwami Museveni kyemmanyi yatiteekako dda omukono alinze bulinzi dyanjulira erinsi abaka 3-5 be balonda ku mudumo gw'emmundu ne bumwandibaddemu nga temufulumye bate babafulumizza era bali bamaze okutya exactly naffe kyetwebuuza nti lwaki yateekawo eryanya eri lyonna n'okwabaka b'abantu obamenye emigongo obatwale ng'engoye oziyuzizza nga wali omaze okumobilizinga ababaka bo newankubadde bangi etundutundu ddene baali mu kutya okuyitirivu lwaki teyakola ekyo walaba mukadde waffe Moses Ali yajjira ku drip yajjira ng'eccupa emuli kuno najja mu lutuula abadde amaze nebbanga olw'omusomaka mulamba nga tajja mu palamenti bamujja ku ndiri ne bamuleeta kati buli wootuuka ku kuseeryo ate kyekikulumbya bano abalina ebirowoozo ebitakkaanya naawe nobatulugunya naye ebyo byongera otujjukiza nti gwe tuliringa naye si civilian
munansiko era emirundi mingi akitujjukiza nti ye munansiko era ebikola ebyobunansiko bikyamulimu Saabalwanyi oba Saabalwanyi ebikola ebyobunansiko ye batakkanya nabo ajjayo mundu bw'atakkanya n'ebyava mu kulonda mu 1908 yagenda mu nsiko emiliyoni namba ey'abannansi nettibwa ate abantu bangi baali balowooza nti magye g'obuto buli bwe gaabatta naye munnaye kakulu awoomya ttooke General Tafiire yali ewaabwe ye Bushenyi mu kuziika Temerono n'agamba nti twayambalanga ebyambalo by'amagye ga Obote ne tujja ne tukola obulumbaganyi enkene twambala ebyabayeekera ne tusaasira abantu so kakati tudiringa n'abayeekera ebbago lyayise abaateekako engoye eza bulijjo naye ng'ebikolwa munda byabayeekera ebbago lyayise mugenda kola ki nze nja kwongera okukatiriza ebigambo by'Oweekitiibwa Katikkiro Kamala byonna nti bannayuganda abantu ba Buganda mwongere okulima emmwanyi musirike era Muganda agamba nti ekiyita waggulu otega wansi emmwanyi zino zaaliwo nga bano tebaliiwo abatukulembera era ba Museveni bajja kutuuka bakole ki bagende naye bwe banaagenda emmwanyi zaffe omanyi mu 1987 abalimi b'emmwanyi baatemako emmwanyi nga gavumenti eno yakwata obuyinza mwaka nga gumu emmwanyi ne bazitema batandika bugishu eyo bali babanja sente nyingi mu cooperatives ne batema emmwanyi era ne wabeerawo reforms ezaakolebwa abantu abo ne basasulwa sente ze baali bawaddeyo emmwanyi zaabwe ze baali waddeyo mu cooperatives ne baweebwa akasente ako eri emmwanyi ne bakoma okuzitema temutema mmwanyi zammwe mwe mulime emmwanyi mumale musirike bano baliwo kiseera buseera bajja kugenda naye bannansi beetaga okumanya genesis oba ensibuko ya bino ebintu ki ng'oggyeko etteeka erya RAPEX ery'okurationalizing ebitongole naye tulina Museveni atera okukyogera yali egomba ku Independence Day yali Heroes Day yes yali Heroes Day n'agamba the historical mission simanyi oba abatulaba n'abatuwuliriza bamanyi Museveni kyaba ategeeza bw'agamba nti the historical mission Museveni Mwami Museveni mu 1909 yatuuza meeting eyalimu ab'amagye gye bayitanga high command eyo n'ababuulira mu 1909 n'ababuulira bye balina okukola okwenywereza ku buyinza era bye bino wammanga yababuulira n'abagamba tulina okusooka ne tukontrolinge amagye gabeere nga gali mu ngalo zaffe era ekyo yakikola lumu yali agenda bweru wa ggwanga n'ayita amekomanda 1909 erinnya linvudde mu mutwe amekomanda gwe yayita n'amugamba nkwadde assignment mwongere ogenda okulukulutinga abaana banaakuma obuyinza bwaffe obuyinza bwabwe awo nja kugendawo akadde bikanaaba kakoze eki katusobozesezza ekyokubiri n'abagamba tulina okukontrolinga economy ebyenfuna ekyokusatu n'abagamba tulina okukontrolinga tulina okubeera kumpi n'abantu era ennaku zino ndaba ne mwami Kiwanuuno nakyogera maasilayini kakati n'ekyasembayo n'agamba tulina okukola emikwano mawanga amalala foreign engagements era bw'otunuulira ebintu ebyo ebina banne aba high command yasooka n'abakozesa mu kusooka era baamuyambako nnyo okutuukiriza ebigendererwa byabwe kubanga mu kifaananyi ekigazi ekya Uganda baali bakyera bamu naye gye buzze nga obudde bugenda bagenda basuulibwa omu ku omu ne kifuuka kirowoozo ky'amaka ga bwa president aga Mwami Museveni era bw'otunuulira military
amagye kati gaduumirwa mutabani we General Muhoozi ne Salim Saleh bebagayinamu amaanyi. Bw'otunuulira economy ebyenfuna naye ayina sennene. That's why wali batikira General Muhoozi kuba CDF yaliwo okumwambaza yajjangaani nga kitaawo omuto yajjangaani. So kakati yali tayalinga magye naye ayina obuyinza bungi. Bw'otunuulira economy n'agiteekamu mukoddomi we mukoddomi wa Museveni ye Lwabwogo. Kyova olaba omulaba atambula we batugoba mu AGOA mu USA ye yagenda okunegotiatinga ku lwa Uganda. Bwe bagenda babasomesa ku byenfuna nga basomesa cabinet ne parliament y'eggwanga naddala NRM caucus. Ekyankwanzi yavaayo okubasomesa kubanga eyo sekita bagimukwasa ne bagikwasa ne Sale. Bainvesta bonna abajja wano bamala kugenda wa mwami Sale. Era kyova olaba ewuweka peeka amafactory mangi ne gyali eggulu gagenze gameruka. Ekirala ku economy ne bamukwasa of course kati wane eggwanga lyaffe liyimiddeo ku bya bulimi. Naye olaba abantu baali mu NADS nga egabako ku nsigo egenda etambuza emirimu gyayo era nga erina vote mu parliament ng'eweebwa ssente. Ne batondawo ekitongole ekya Operation Wealth Creation OWC. Tekirina vote mu parliament. Ssente ziweebwa amakago president eza classified. Museveni kwatoola n'awa muganda we n'awa bannamagye bayagala ne batambula nga babona eggwanga. Tekitayina ka parliament teyina we bayita tukole oversight. Ekirala eyo ye economy. Then mass line oba okubeera kumpi ne masses okubeera kumpi n'abantu. Ekyo bakikola ne programs zatandika ku Kisamba Mugerwa naye nga zakuwuddiisa zirowoozesa abantu. Ntandikwa NADS, Operation Wealth Creation, emyoga, PDM, bonna bagaggawale n'endala. Ezo zibayamba okudda mu bantu naye nga abantu babateekamu essuubi okubalowoozesa nti programu zo zijja kubajja mu bwavu. Nalayo mwami Museveni yabadde ebitundu bya Bukedi mwamulagane wano ku Terefayina ng'alambudde omukyala n'omwami gwe baba akakadde emiyumba by'embizzi. Naye ne ngamba okudaala kuno kunakomawa. Mwami Museveni olunaku lumu bwe ruti akozesa obuwumbi 2.5 n'okusoba makago bwa president. Yamala ennaku zaali mu 3 e Bukedi bwe buwumbi 7.5. Naye alambula omukyala gwe balimbalimba n'akakadde nti agenda kuva mu bwavu. Kati omukyala okutandikawo project y'embizi kiba tekisobola andika kati anenkanakana ne president. President agenza okumulambula akozesezza obuwumbi 2.5 ogenza okulambula omuntu w'akakadde gw'owakakadde. Tekitaalinga aweerezaayo ba kaawa agenda amulambula oku district akole evaluation puts aziweereza e Kampala than gwe okusituka ne tiimu yo yonna ne convoy yo ogende eyo omala obudde ng'abantu bawuddiisa nti ogenda kubajja mu bwavu. Era kyova olaba abantu baffe bangi babakuumira mu ssuubi eryo nti oba oli awo balituuka okuva mu bwavu naye nga tekijja kusoboka. Ekyokuna ye foreign engagement. Foreign engagement eyo mwami Museveni ne Salim Saleh bagikola. Kyova olaba president wa Gabon bwe yajja wano yasooka kumala kwambuka mambuka ewa Salim Saleh n'amulaba. Kati mwami Museveni gwe mulimo kati ekivunulwa kye kinti eggwanga n'abayikomandi be baatuuza mu 1909 eggwanga baali bajjako nabo balirengera bulengezi liri makago bwa president ag'omwami Museveni. Kyova olaba nti buli kimu kikolebwa makago bwa president. Kakati emwanyi yaffe gye baatutte era kujja kukoma emwanyi yaffe gye baatutte uffe naddala abantu ba Buganda gye baatutte. Nzikiriza nkozesa ebigambo byange mwami Busuulwa. Emwanyi bagitutte era batya bagitutte mu ministry ya agriculture naye ng'ebigenda okuva omwo byenjagala okubuulira wano. Emwanyi okugitwala
ekyamazima Mwami Museveni ayagala nnyo okukulembera population eri impoverished nti nga teyina maanyi mu byanfuna kubanga yamanyiiza bannansi nti ye alpha and omega lwajja n'akabaasa kyova olaba nezo programs agamba mbawadde aziifa amala kutunda nteeze lwakitula oba ekisozi sente eziyisibwa mu bajeti y'eggwanga ye bw'atuukayo mu bitundu eyo abagamba mbawadde kati population eyagala agikuume nga teyina maanyi mu byanfuna asobole okukulembera naye njagala kweyazikayo ebigambo bya Professor Luwanga Lunyigo Samuel mu katabo ke Uganda and Indian Colony. Ebigambo ebyo ebimu ku byawandika mu katabo ako yali alaganga economy y'eggwanga bwe yali it's an historical perspective ngeraga nti economy y'eggwanga yali muba foreigners. Uganda we twogerera wano economy yaffe eri mikono gy'abantu babiri ate kati egenda kumaliza yonna eggwedde mikono gya Mwami Museveni ne famire ye eri mikono gya Mwami Museveni ne ba foreigners. Ekisooka ekyo kijja kuvuunirwa ng'okiraba ku bitutambulizako wano ebitambuza eggwanga. Ekisooka ze banks zonna nozango gyeko Centenary Bank ne Post Bank ezisigadde zonna z'aba foreigners by investor gwe boyita ba investor. Ekyokubiri ze telecom companies eziri wano ezisinga zonna actually zonna ba Uganda UTL yagwa ezisinga zonna z'abaki z'aba foreigners. Okay. Naye kamfunzike ne kano Mwami Busuulwa ate akakulu nnyo nti eggwanga lyaffe Mwami Museveni ebimuli birowoozo ayagala bw'amala okuva ku bukulembeze eggwanga libeere nga liri mikono gye mu byenfuna ate ng'avudde mu bukulembeze. Bagupita e South Africa baali tebalina kifo kya bukulembeze bwonna naye mu gavumenti ya Zuma be bali bafuga kati Mwami Museveni ekyakiteekateeka alipoota eya peneti eyasooka okugoba emmwanyi eyasooka okugoba peneti yasomebwa mu parliamentary caucus eya NRM ekyankwanzi ng'esomebwa Honorable Mpaka. Mwami Museveni nga bamusomera alipoota eyo baatuuka ku kuwogera ku bannannyini company abali munda kubanga bw'oba obuvunaanyizibwa parliamentary committee ogiwa obuvunaanyizibwa n'enoonyereza bagenda okunoonyereza baani bannannyini company eyo naye nga wakati okumasula ba peneti bagenda okuzuula ng'amanya galimu abiri. Erisooka ye yali Natasha, owokubiri ye taata wa Karugire yali yafa naye ng'erinnya mweriri era Mwami Museveni awo yasaba mweno giwandiike yabwerere ogikubako 24 hours nakati bagikwata 0800 202 njidamu 0800 202 500 ya State House Anti-Corruption Unit. Honorable Chiwanda Godfrey, SEC member, ensonga y'emmwanyi n'ebyabadde mu lukiiko lw'eggwanga ekiddako. Ekisooka ekigambo kye bayita rationalization Mwami Busuulwa kyajja mabegako tekijje mu paalamenti eno. Bwe twali tuli mu cabinet komiti ng'ekulirwa Gobi kati permanent secretary yajja mu cabinet kwaliko Gobi, kwaliko Banyenzaki Henry, kwaliko abantu nga 8 ne bajja nga batunira bagana naye gavumenti efulumya ssente nyingi mu bitongole ebya gavumenti ate nga ssente zino zandibadde ziyamba singa ziba mu zi savings ne batubalira era ne batulaga nti singa tuba tujjewo ebitongole bino tuyinza okubaako ssente ze tufissa okuzikolamu emirimu gya gavumenti
kakati mu lukiiko ne tukkiriziganya enkiiko ezaddako nyingi tukkiriziganya tugamba okay bwe tunaaba turationalizing oba tujjawo ebitongole oba tugatte ebitongole ebifulumya ssente nga tebikola ssente bifulumya naye tebiyingiza mu ministry n'olwayo actually ne kubiseera twayogerako ne ku ministry ng'olaba nga ministry ezisinga mu Uganda zifulumya bufulumya okusinga okuyingiza kati ebitongole ebifulumya ssente kati nga UNRA ekitongole ky'amaanyi naye tekiyingiza mukiteeka mu bute ssente nekikola ki nezifuluma era tekwaliko kakwakulizo kaali kagamba nti tugatte ebitongole ebitakola bulungi ebitakola bulungi nti kino tekikola bulungi naye ebitayingiza ssente nga they are spending agencies other than earning agencies mu kiseera ekyo nze nali minister of tourism minister of state for tourism kati nalina ebitongole bya gavumenti nga waliwo ministry naye nga nina ebitongole bya gavumenti nga 5 ekisooka nga tulina Uganda Wildlife Authority ekitongole ekikola ku nsolo z'omu nsiko kati nga tulina Uganda Tourism Board era nga ekitongole kya Uganda Wildlife Authority kirina ne ED executive director actually office za uwa tezimanyi ministry headquarters mu bunene ne mu facilities ne bwotuukawo ne fleet of vehicles n'ebirala kati actually bwe twali twogera twasokera ku bitongole binye president bwe twatandika ne UNRA tusobola ogigata president agamba yes from the word go agamba ne UNRA we shall tujja gireeta ku ministry nitwogera kati lwaki ntandikiddeawo mwami Busuulwa njagadde kulaga history y'okugatta ebitongole tetandika leero kati history eyo ey'okugatta ebitongole tugamba naye waliwo ebitongole bye twetaaga okukolako nga birina emirimu gye gikola egifaanagana ekisooka kampe ekyokulabirako ekyali okumpi nange mwemunyago omanyi Uganda Wildlife Education Center zoo omulimu gwayo mukulu kujjanjaba bisolo byaffe by'omunsiko ebiha bibene kiliniki y'ebisolo wetujjanjabira zoo kubeera it's an education center because bagita Uganda Wildlife Education Center kati naye nga bw'otunulya zoo ne Uganda Wildlife Authority almost ng'emirimu gyagala okufaanagana actually mu bitongole ebyali bisinga okukola obulungi mu ssente okuyingiza tewabadde kisinga Uganda Wildlife Education Center mu ministry ya tourism n'ekitwasooka okunonayo Uganda Wildlife Education Center mu speed gye kibadde kikulirako popularity gye tukifunyeemu amaanyi ge kifunye kati actually zuya gyewolaba ey'Entebbe mu Africa is number 1 yakayita ku zuya South Africa era ekirabo kye batuwa n'ezo ensolo bogenda bazita tigers ezo zolaba ne batuwa enkula basuka ne batuwa enkula ezo 2 ne zigaana batuwa enkula 2 aba South Africa ne zigaana okuzaala because we broke them so together ne zifuuka nga sister and brother ne batuwenda ne tuziteeka mu ziwa Rhino Sanctuary kyengezaako okugamba nti we didn't rationalize organization because organizations were doing badly ebitongole okubigatta bagattanga ebitongole birabikanga n'emirimu kati poka bagana newankubadde zoo neekola bulungi naye emirimu gyekola gikwatagana nnyo n'egya Uganda Wildlife Authority n'ekitongole ekikuuma ebisolo by'omusiko era yagattibwa so lwaki njagala okujjawo nti endowooza egambibwa nti okugatta ebitongole lwakuba byabadde bikola bubi ekyo nakyo si kituufu kikyamu kuba nalabye obulimba bungi obulimba bwavuddeyo ku kigambo kya UCDA abantu nga balimba okulimba kwennyini nga bantu balimbira na ku TV yes it's not true okugattibwa kw'ebitongole kwalina other issues endala nyingi nnyo ng'oggyeko performance yabyo that's number 1 kyenjagadde okubagamba kakati organization zonna ezaali tezikola ssente nga zifulumya ssente that was the position ekirala January Kaguta Museveni president w'eggwanga lino mu nsonga z'okugatta ebitongole talina mutima mubi tewabaawo omuntu ena akirowooza nti Yoweri Kaguta Museveni mu kugatta alina omutima ogugamba nti bwe tugatte UNRA tugizze mu wakisi
olw'ensonga twagala enguudo zibembi. No, it's not true. Kubanga lwendowooza eriwo abantu gye bateekawo nti Museveni okugatta ebitongole ebimu alowooza nti nno ye bw'anaabigatta bigenda kukola bubi, then bwe bikola bubi ye naafunamu ki? Just imagine you are the gwe nannyini waka. Katobera nga gwe nannyini waka mwamunyagwa gwe waka n'abaana bange ne mukyala, then olwokogamba nti kati tukyuse geeti eno tugize side eno ng'ekigendererwa njagala ebinnya bibakube nga mujje waka wange. How? You can't. Just think about it ku level yonge ya waka, ku level yonge ekyalo kya LC1 ku muluka gw'okugombolayo. Yes, oyinza okuba nti engeri gy'okikoze kibackfirinze kiwagendera ne kitavaayo, but that is okay. Kyova olaba nti waliwo constitution, waliwo n'amateeka ge tuteeka ne tugamba nga y'ensonga lwaki balonda parliament, kubanga bwe tuba nga waliwo ekikoleddwamu ensobi. Ne UCDA eno yennyini kyangu nnyo mu myaka mitono bwe giba nga giyisa twakola ensobi, UCDA try tugyetaaga. Yes, y'ensonga because constitution oba amateeka ge tuteeka mu parliament tegali nga Bayibuli, tegali nga Quran. Naye ekigendererwa kibeera emabega wa kino kiba kirungi, wabula ebiseera ebimu Mwambusuula waliwo abantu abamu oluusi abawuddiisa najja ne boogera ebintu ng'ebintu emu bye mbadde ndaba abantu abamu bye boogera. Omubaka Parliament najja n'ayimira ku TV n'agamba UCDA tempanga wadde endokwa n'emu, nga tulina empapula ng'omubaka Parliament abakateri mubaka Parliament batono nnyo, ng'omubaka Parliament yafuna emitwalo 12 emitwalo 13 ez'ensigo. Yes, abamu nga ne mu constituency tebaazituusa baazitunda. And the information is out. Tebogera mazima. Kubanga olwaleero njagala nkuule Mwambusuula achievement za UCDA ziyatuukako achievement zaffe nga NRM, because this organization was created by National Resistance Movement. Tiyava ekyagireeta, it was a law which was passed by Parliament nebeerawo n'ebintu byonna bye yakola. Omulimu gwonna gwe yakola ne Katikkiro wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Mayiga mu Mwanyi Terimba campaign no gye batambulako. It's an achievement to us. Enaku zino president yali busujju ne neebaza president nti weebale kukkiriza UCDA okukolagana awamu ne Katikkiro wa Buganda ne bakola omulimu gw'okukunga bannayuganda okulima emmwanyi. And it is success. What's wrong with it? Katikkiro bwakolagana n'ekitongole kya gavumenti ne bakola omulimu ogugasa bannayuganda. What's wrong with that? Ekyala bw'otunuulira emirimu gino egikoleddwa Mwambusuula, bw'olaba emirimu egitambudde ne bw'otunuulira emmwanyi ezaagebwa Operation Wealth Creation, it was an initiative of UCDA. Operation Wealth Creation tena nasare bed n'emu. Show me one nasare bed owned by Operation Wealth Creation. But emmwanyi zino bwe ziba nga zibadde emmwanyi okutandika kwazo nze njagala mbabulire bannayuganda, quality emmwanyi basebo ne banyabo tetandikira ku mmwanyi zino ze mulaba mu luggya. Emmwanyi etandikira mu kibayita Mother Garden, which Mother Garden research President Mutuufu yavaayo n'agamba nti Nakori ekitongole kyaffe kikola ku research. Nakori bw'emala okukola research, ekintu ekipopulayizinga this research mu community ye ministry kati olwabaga nti UCDA yagizeewo naye kati ministry ekikole, which is okay. Okujjawo UCDA Mwambusuula is like a change of deployment. Nti Mwambusuula abadde akubiriza programu ya maaso ku ggwanga, naye kati okusinza ku byetaago bitulina katwagala Mwambusuula amaanyi g'alina ne gundi alina nti kati tumujje wano ku leve eno agenda kubeera ku leve eno endala. Ffe abamaaso ku ggwanga tuyinza okuwulira obubi, Mwambusuula abadde atukubiriza bulungi, lw'omushana amuwa time nnene okutusinga, naye at the end of the day newankubadde lw'omushana ayinza okukaayana ennyo okuba nti tayagala ove wano, but there is a management eno yaleeta Busuulwa emanyi future. Kakati President Museveni tewali yamutuma UCDA, tewali yagimutuma. It was tuteekewo ebitongole bino naye nga head of state and fountain of honor no kati nga bwendaba we need to save this money, sente zono tuzeetaaga ozisavinga bwete. Naye nze kyensaba kiri kimu nti bw'oba ozizza kino kuba tubuuza way forward ku kino, bw'oba ozizza obuyinza bwa UCDA nozza amaanyi gano mu ministry, kati kino kye twetaaga. Ministry must take itself very serious ku nsonga y'emmwanyi, kubanga emmwanyi ffe bw'ogikoonako mu Buganda oba okutte ku musuwa gwaffe. Me, I went to school because of coffee. Natandika okusubula emmwanyi waffe Namigavu nga nzeetikka ku mutwe nengula eggaali nengula pikipiki paka lwe nasoma. If it wasn't coffee nandibadde sisoma. So tujoogerako passionately
kubanga it's part of us. Ministry ebegenda okulabirira kino teyina kitwala ngecha nga bino ebirime ebya bulijjo. There must be a serious desk. Ekisooka ministry ino genda maaso nokolagana ne initiative ezibaddewo bubanga UCD ebadde kolagana bulungi ne Katikkiro wa Buganda ku nsonga ya mwanyi terimba. There is no tewaliwo mutawana gwonna okusigala ministry okusigangana naye ekole ekyo. Ministry ezensobola omulimu gwo kino ekyenjawulo kiri kimwa mbusuulwa nti era naluli ministry ebadde ekola naye nga waliwo specific nti mu UCD emukola ku kino kubanga bwe twatuuka ne njijuke bwe twambuuza president nti lwaki uwa tetugireta mu ministry because nze nga minister nali njagala nnyo onagamba no uwa is too big eri paramilitary ina abasirikale ine ebitongole bingi. Let's leave it as it is. Yes, much as because okiraba nti it's a very vital ne kukyemwanya abantu kino kibadde bakirowoozaako. Now that parliament bwetu bwe yasaze bwerabe kyabadde kati kino kyetusaba ministry etekewo special desk eya coffee because kyenawuliddeko nti bagenda ku yes special desk ya coffee ementi no an officer because bwetwadidde zoo netugiza mu Uganda Wildlife Authority twadidde kati omuntu ali ku Uganda kwa Uganda Education Center abadde UWEC kati luli abadde chief executive officer twateseyo warden era warden yasigadde yabadde deputy wa Musinguzi yesigadde ntugamba era ntugamba nti kitongole kyaffe ino kikwata obulungi and what to go there because passionately Uganda Wildlife Education Center we love it as an organization. Kati kino kyensaba nti bwebanga UCD ebadde kolagana n'obwakabaka bwa Buganda it is okay, let the ministry also continue with the program. Bwebanga UCD ebadde kolagana n'abantu nobawo endoko ezigabibwa let the ministry also continue with the same. Jo nabadde Kasanda bwena badde njugana abantu omuntu nagamba onalebo nti njagala kubuuza ekibuuzo naga obanga mwagatta NFN mugizayo mu ministry lwaki bakyatugoba mu bibira. Can imagine yenga alowooza nti okujjawo obujja NFA kitegeeza nti n'abantu bagende mu bibiranga bye baagala kati abantu endowooza ebwe nesigala ku mwanyi ng'efaanana bwetyo kitegeeza nti abantu balowooza nti UCD eyavuddewo kitegeeza bagende maaso kati banoga ebimwanyi ebito bagende maaso nga bamala gasimba endokwa ze baagala nga mwanyi bazaanika ku ttaka. Ekyo kyekizibu kye tuyinza okufuna singa tuba tetugenze kutaasa mwanyi nga bukyali. Ekyetetagisanze ne mwami Kanyike ekyetetagisanze ne mwami Munyagwa is to go back to the committee tubagambe yes newankubadde UCD ebagiteese mu ministry batwaja abolishinze nga parliament naye mmwe abalimi b'emmwanyi mukuuma omutindo gw'emmwanyi because at the end of the day bwe tunaabiranga tuwulule mwanyi nabadde nnyo omukyala gwengulako no about last week season eno nsimba ebikole by'emmwanyi omutwalo gumu ndokwanzi guze buguzi niba nade omukyalo omugwe naguzeeko endoko 2,000 addewo emukono ne mukubira simu ne mugamba nawe njakola okugola gap feeling njagala emwanyi 2,000 ne mugamba naye mwanyi what is the ne mugamba how much is endoko kati eri kusinja 2,200 yes actually awo eri ku 2,000 nawe bagenze mu 3,000 but ku mulundi guno government tegabe wadde endokwa naye kizibu nnyo okufuna endokwa y'emmwanyi why kubanga abaddewo ebbeeyi y'emmwanyi abantu basobola okwegulira endokwa. Actually nze kyendowooza nti government ena na concentrate nga gabira abantu ndokwa abantu balekera akatale k'emmwanyi abantu batunde emmwanyi yaabwe yo amaanyi gonna nga government gamale quality yaffe erongooke quality bwerongoka tufune akatale kagaziwe emmwanyi ebadde ku mulundi guno tutunze kiba okusinjika 7 endebe y'emmwanyi embisi ebadde kusinja 5,000. Just imagine mwanyi busuulwa nti waliwo abantu abanoga endebe namba ku kikolo kimu nanogako endebe kati omuntu alina ebikolo 100 nanoga endebe ku buli kikolo abadde ayina endebe 100 ez'emmwanyi endebe 100 ez'emmwanyi kusinja 5,500. That's a lot of money. That's almost 50 million I think. Obukadde 5 ku bikolo 100 ebikolo 100 birimu acres 2 obukadde 5 kati kyetwetaaga kati omuntu amaze okufuna obukadde 5 teweetaaga kungulira ndokwa. Actually UCD ezrule abantu ambaji misusing ekyo bwe tunasiga toza nti UCD omulimu gwayo gubadde gwa kulandokwa. That's a mission kubanga UCD ebadde implementing ekyache nsaba let's implement the coffee law to the note. Etteeka ly'emmwanyi busuulwa lyogera ku quality y'emmwanyi. Quality y'emmwanyi tetandikira ku mukikopo tetandikira mu lwaniko. Quality y'emmwanyi etandikira ku mother garden negenda mu nursery bed negenda mu musiri neva mu musiri negenda mu lwaniko neva mu lwaniko negenda mu kakutiya neva mu kutiya negenda mu kase neva mu kase neryoka egenda mu kikopo because emmwanyi bo wajanise for example wayanise emmwanyi okumpi n'obusa bw'embuzi bwe banaakuba kaawa ajja kuba awunya obusa bw'embuzi
And that's all about quality. You see the all abantu banange, you see the everyday we mwanya. But what does the law say? Because nga tona yogera ekyo ngulimbaka parliament ku TV nga tona tugamba nti UCD ebadde mu mwanya etteeka ya Coffee Act lyogera ki Coffee Act egamba nti bwosanga egamba nti bwosanga omuntu nga compromise nzene koite mwanya ziyu actually gamba kuzoocha nena buza abayisite walete muzo tanaga nti ekitugana okuzoocha nti twazoochako niyo omuliro mu mwanyi mu mpeko gulwamu ne kutandika okwocha abana mugenda ne muzochera mu katawuni abana bavudde kusomero temanyi ne balinnya mu rusemu kati kibaga nti katuzisasanye kubanga omuliro for example singoteka omuliro mu nsawo ye mwanyi okuzi baziwe bateka kutiya ku motoka negena ngeziyuwa zisasi I mean to make sure that nti bazi destroyings kati but that's the law. No mambo swakangame na chenchela bosanga you see the enge gadde we chuma ombaka pa ntoda kuti banange you see the ebadde gale no it's the law kati olonze chenja gala njagala ne ministry lwayo bene bekola then the coffee law tuino gite kama mbusura on tutandiko implementing to because tunabate tukoze echo we are going moderator badensaba anyola abantu ku auction we are going to lose the quality quite a start malo quite a start malo losing what's going to happen take them tugenda ku losing ku kataleke ensi yonna emwanyi yes and president statement jayogera ali nungi yagamba nti emwanyi NRM sie determining akataleke emwanyi ni akataleke emwanyi kadi taningibwa international market nemu international market tuyingirayo tutya nga quality tujikuumye kati kyensaba what's the way forward chiwatubuza mu kibuzo kino twaleero bwe tubanga bakusigala mu katala akali international etteeka lye mwanyi desk gye bagenda okuteekawo minister for crop husbandry muganda wange Bwino if you are listening now manya Bwino Kyakulaga Fred you are the minister for crop husbandry take charge of the coffee crop because coffee crop fenga Buganda it means life and death for fenga Buganda it is what is that's why we went to school yensonga lwaki twasoma ensonga lwaki bakadde bafe baddeko tetwagala kintu kyonna ekibadde kikolebwa kibere compromise that is my statement for the coffee and that's the statement for the way forward era nkimanyi bulungi nti okola kino President Museveni yabaita tuwishinga bubi no era tewaba omuntu yena agatte mwanyi no azigatte mama wanga azigatte mama dini akoleshi tugente okay kino parliament wetu yasazeyo what should be the way forward kati now minister please take charge and honorable Charles Omushana honorable Chiwanda webale mwanyi njogezaako manyi bintu bigoberedde honorable Omushana gwe what your take katonda amanyi katonda wa kisa ne muntalo zino zonna tukyali balamu kakati nange bali nkusaba nzikirize pe comment ku omukulu Akol Anthony mbaka webikonde yayiwa amazzi mu mata sipichi erigenda kubirana yogera nnyo nakakkanya erigenda kukola kyesepichi Akol gwayogera ko yakubazaako ekikondo yakkakkanya mata sipichi yali ebimba gagenda kuyiika birabaga nti omwanyi gwokya abaana yoyogera kubiri nakakkanya embeera you see otandika ne statement ali mwegendereza nnyo statement zemukola mainly you politicians in relation to national security mukulu Mwanga Kivumbi Butambala I think lwali Lumbe yagamba tugenda kusitula speaker mu ntebe yes tujja kumusitula that should not be preside over that situation tugenda kumusitula nga yogeza manyi nnyo chairperson wa Buganda ku Kasir kyawedde dda. Now the moment you make that statement gubeera mulimu gwa national security okulaba nti mwena abayingira engeri gye mwetegese okuwaana tewali ayina ekisi including the speaker tewali ayina ekisi and ekisi by the way nabuno obukalaamu simanyi ku lwaki babakkiriza okuyingira nabwo because kafumita omuntu muliiso because mumaze okulaga nti mugenda mu lutalo. Now kati Muwanga
nali nayo ku radio program simanyi banze kizibu kwogera amanya ga radio wano CBS ate kina mtaona radio Simba gasimba gane program Saturday ne wedde you can go and listen to it because it's not a public record nga tunyonyola engeri gye bakola deployment naye nga yeekyo yali agamba kiri nti program gye baali bayina aba opposition yes bali bagitegeera in time byobadde oyogerako nti there was leakage ebyama byafuluma now mu deployment eyo yali nti abaabwe bakeere bakwate ebifo awo speaker watuula abalwanyi abaabwe bali babayina nezaake nga mwali bakeere nnyo aba NRM ate be NRM bali bayina targets omwo mwe muli ono Linus ne mukulu Kabanda etc ba making sure nti bano by the time bano banagenda okujira nga bano bamaze okukola ki okutuula mu ntebe so what I'm trying to underline ati ne mwanga na mugamba nti you had a premeditated mind mind mwakirowoozaako mwalowoozaako okudeployinga purpose yakukola fujo naye nga kye banoonya olugi oluli mabega wa speaker olwo nga banoonya owaabwe atuulewo bwe katandika agale olugi kati security bweba eva wawero kibeere problem okuyitaawo because it's shortcut bwoba wakuyita side eri it's problematic one robe muyina okuyita mu robe ekyokubiri eri side eri ujjudde aba NRM n'ebirala the obstacles nyingi so yemu mu tasks by the likes of Zaakeze bali bayina but bwogenda okuba to interrogate the program actually ne bwotunulira Zaake yajja nga ayambadde ebyambalo bya combat yes, it was an overall. It was an overall. No, please kimalako budde munda yali ayambaddemu ki yayambaddemu overall but anyway that's not a very larger issue. So Zaake was the best for the operation. Abatayina nsonyi bwe munagamba kukola kino ajja kukikola ki but problem ate gye baafuna nga Mwanga Kivumba akeeriye ku NBS yalinayo program nawe Kataga Ssenyonyi yali in charge nga tayina command over Zaake ni Ssenyonyi mukola deployments zaabwe waliwo tukatolaba wooli so the deployment officer was Mwanga now it became Ssenyonyi. But he had no command over Zaake kati wano mu program zino zetuliko oyina engeri gyo communicating ne producer communication systems either radio or what kati eri munda toyina radio singa embeera ekyuka oli kumamba kati now you do this kati bali ne bamubaza engeri gy'amaze okukyupayinga ekifo ate nga yali mabega wa speaker and you can't be sure kyagenda okuzzaako ali ku lugi ate nga ali mabega waki he was the best bwogamba amujjeko wiigi ng'agimujjeko bwogamba okuyuza engoye za speaker ng'aziko bwogamba okukuba kikonde speaker nga kabuzi kumukuba ekikonde ng'akikola but kakati Zaake ensobi gye yakola olw'okutya ennyo naye yali atunulira security ya speaker kati kulawo omukyala either ng'ayina radio call or pistol whatever it is on security ya speaker kati n'araising on a point of order. Now baliwo bagamba olwokuba nti mukyala Anita Mongo naye yali amwekengera ng'amukwata mpola point of order Zaake kati bw'otunuulira nnyo Zaake bw'ayimirira on a point of order olaba Kabanda ng'agenda mu position if you notice because bali bamwekengera kye yali akola ki kye yali abaza kakati on the rope Ssenyonyi n'aleeta trigger nga trigger eri gwe weetonde